men with desire instead of women. Rather, you are a transgressing people. Kuchoba dogamba chechiriwa. Uza atatu nazo ziriwa. Lwero nyini kyabavunudde mu luzungu. Soma. Allah bwabawo bwagazi. Kuba ekigambo Allah tulina okiwulira mu Luwarabu. Nga Allah abawa wango gamba nti Allah yabawa obwagazi yabayinikiza yabawa kikolimo inna Allah mazima Allah bwe yatuka n'abawa zendi kumpeo basebo ne banyabo tafsiri eno rijala tafsiri eno njirekedde ba abasinga okuvunula Qur'an era senga mukama wange anasikalisa tiyafwa jimbade ngashindika wanasikalisa kati ngenda kisindika wa Abtahi na Abubakar Musoke Abtahi na Abubakar Musoke Sheikh Abtahi ne Sheikh Abubakar Musoke mbasindikidde ayeno okuvira ddala ku Maulana ustazna omusomesa wafwe Maulana Sheikh Abdulaziz Maulana marehemu yagenda kubanga bali basigaddewo yavunula baba Qur'an eri yavunudde kakati anti kyembagamba nti kati ndajanidde Sheikh Abtahi webale kulaja nabakuwulidde Sheikh Abubakar Musoke nsoke nteko bamutafasirina abali mu Uganda wano muvunula Qur'an ateko okuvunula ebitegerekeka ayeno njireseri mwe waneganyi okutegerekeka eri abawuliriza kakati mbagani agambye wano nti mazima inakum la tatuna rijala shahawatan ndeko ati obuzibu gwogenda no kino kitegeeza nti Katonda agamba nja kubawa amaanyi nga Allah tumuwulira inakum mazima mwe mumalira kanja tuge kigambo kuligambo mazima kakati mazima mpawo mazima kakati mazima innakum kakati ogambe mumalira kakati taatuna wano kiri kufuna bajja kufuna rijala abasajja banji rajulu abamusajja omu rijala babasajja banji shahawatan obwagazi olde min duni nisai hawenkomye min duni nisai nisai al nisai awataliki bakyala biduni nisa kakati mbalekede ba Abtahi min duni nisa soka soma aye mabega sajja kusema yomba yetandika Lutu kamala byonna anti Lutu agambye eki Lutu yayogera bino Lutu yayogera bino zikala kaumihi lizikala likaumihi bwayogera eri ekibiina Walutu nedda tandika ne Walutu walutwa izikala likaumihi agamba abantu be atatuna mazima mwe fahisatan ma sabakakum biha min ahadi min alalamina ekyo ekitabira mu mutonde bina mukoze ekintu ekitabanga mu butonde bwonna innakum mazima la tatuna rijala shahawata min duni nisa mazima mwe mumalira obwagazi ku basajja kakati awo nno kakati awo ebyo kakati nkirekedde bamutafasiriza mu Uganda ne wansi w'enjuba ofananyeko n'ab'omwoyo ekintu bakikalubanga bagamba ebyo bya mwoyo bamutafasirina mu Uganda kale katudde mudde mu message zino nejjajja Sumaya oyagala okutumira naawe buli kibona atumira alhamdulillah Mudemu Idisi nakandi Idisi yababuziza ekibuuzo ekyawandiikwa ekiri mu Qur'an ekigamba abakazi nnimiro zammwe mugirime emabega ne mu maaso eyo teragira kulya bisiyaga kati kankitiremu Idisi soko gisome to katoyo onyodda mu Idisi
nkimanyi erinnya likunyumidde gundi yagisomye aye gundi gwe togirina 222 suratul bakara suratul bakara 222 ne 223 ziddiriŋŋanye eri 222 etwanguye kuba omukatuliki mwogera ku bisiyaga mumunyiiza lwakyabirya ajja kugamba takiririza mu paapa wuliriza aya egamba bweti era bakubuuza gwe nabbi muhammadi ku bakyala nga bali mu nnaku zaabwe nga bali mu heivu otandikidde ku 222 esebo bagambe nti gwo omusaayi kyenyinyalwa kale mwawukane n'abakyala obuteegatta nabo nga bali mu bulwadde bwabwe nga bali mu heizi temubasembereranga okutuusa lwe batukula bwe babeera nga batukudde ne banaaba olwo mugendenga gye bali mu kifo awo katonda we yabakkiriza mwegattenga nabo emberi waabwe so si mabega kyekino kyenayogedde kwaya eri emabega mazima katonda ayagala abenenya era ayagala abetukuza eya 223 abakyala bammwe zennimiro zammwe ze mwafuna mwe mufuna abaana kale mujjenga mu nnimiro zammwe mu ngeri gye mwagala oba nga muyise mu maaso oba mabega kyokka ng'ekifo kimu mberi wokka era mukulembezenga ndaba kano ndaba mberi nebiri byonna ebireeba waggulu bibadde maaso oba mabega kyokka nga kifo kimu ekyo kya munyonyozi kyamuvuunuzi sekiwandiike tekimaktubu ekya aya kyekino kale mujjenga mu nnimiro zammwe mu ngeri gye mwagala omunyonyozi n'anyonnyola oba mu maaso era mukulembeze sibiwandiike kale kakati ekyo katukinyonyola bwe kiti tennaggwayo allah akyayogera era era mukulemezenga okukola ebirungi ku lw'emyoyo gyammwe mutyenga katonda era mumanyenga nti mazima mmwe muli baakumusisinkana era sanyusa abakkiriza nga obabuulira ebirungi bye balifuna. Sadaka Allahu al-aliyyul azim. Haisu ma shi'tum. Engeri yonna gye mba mukoze eki oba kabuzi gye tubaga tulabye kabuzi obwedda ke mbagamba akabuzi akati haisu ma shi'tum akati temugaalibwa akabuzi oba abaganda mutegedde akabuzi biri munnyonnyolayo biri muntegeerayo oba makanika kaifa ma shi'tum kiri mu Qur'ani mungeri kaifa ma shi'tum nedda engeri yonna gye mba mulabye niwabanga omukyala akunamiriza lakini fi mahalla wahid nkimanyi obyagala nnyo naye kati allah bwagamba engeri yonna so sigama bano kati ono omukyala n'abasajja abatuliza bo bamanyi bajja kgenda munfulumya bitalo omukyala engeri yonna fuukuula ennimiro yo oba ogifuukuula osamba busambi oba oyanjala bwanjazi oba osaawa busaayi naye ennimiro yo naye nokuba nti osobola okwefuula nemwefuula nemugenda nga mwevulungula naye nga muli mu kifo kimu so si dubuli so si bufulumiro bwa mpitambi temukigezaako abasajja yadogonya bakazi omwagala nnyo empitambi togendayo naye mukwata endanga tubuze ekibuuzo gwoyogedde nnyo Haji Lubowa emabega yewa era maaso yewa wafulumira obubisebo maaso ye wafulumira omusulo kati aya n'omunnyonnyozi kuba ennyonnyolera mu Qur'ani mwennyini bw'abanga ategeeza nti ove mabega oba mu maaso kyonnyonnyodde si kyategeeza kyaba ategeeza naye babe abikkako
alina okubikkako era tubirekera munyonyero bulungi bigasiwa fulumira bbi basajja tebegazanyizaayo ate abyongeramu bagala kitusibako senga badde mulumba senga itusibyeko dde ekintu ekyo era yeyakireeta mulutajoze mumu yagamba abakafiri basiramu bakafiri bagenda nawafulume empitambi kubanga babakkiriza mu Qur'an tekirimu si gwavo kisoma bwe tuba tukoze tukola kabuzi ekyo tekirimu mukola kitali mu Qur'an yengeri yaffe gye tuba twagadde ng'oli kuteekawo bibibyo oli kuteekawo byo byoyagala kale bw'otokola kabuzi towoomerwa kyamaani bamba tubirekerawo musanyise babama mwe balime kunoba bwama bwetobituukako ebyo banoba kubanga bwagenda owona omusiraamu atujjako omukazi omusiraamu olemeddwa okunnyonnyola mu maaso n'emabega mu Qur'ani kubanga tetwagala bwemu kubanga tetwogera bwemu kyamaani abigambye tubirekeraawo n'oyo abuuza sebo tubimaze amakyamaani kaya weebale turekeraawo tukomaawo kisuse waliwo abuuza wannanga alekeraawo Allah atazaala annyonnyola ayinza atya okubanga annyonnyola engeri ezo Allah yabitonda era Katonda yatonda ebintu ebyo byonna tibyakubaawo nankubadde nga ye tajja kwebereka Allah atalyambizza olaba agitugaana byonna yabitonda amanyi nga byakubaawo amanyi obulungi bwabyo n'obubi bwabyo naye ye takola ki natugana okubyembizi kati oli kyaddamu temuli makulu omulagira kaya kyebuli kyemusanga wa mu bayibuli kuba mu Qur'ani tukirabye tukkiriziganye ngenda kugendako eri abatugoberera n'omukatukinga amaze okwogera tukirabye nti mu Qur'an tewaliiwo wekiri kirambulukufu nti temulyanga bisiyaga okujjako ng'abasiraamu bano bagenda tugamba nti Qur'ani tesobola kuyimirirawo nga bayibuli teriiwo zisabusono tandise kituufu Qur'ani tesobola kuyimirirawo nga bayibuli teriiwo Qur'ani anse eriye oba nedda togenda mbingi anse erina kuba ye oba nedda mulanzi saagala ogambe nkutta basikutta sokolindekambuuza ekinoteekanirizakutwala ekyokulabirako kino owejjokolera evanjiri esobola okuyimirirawo nga Qur'ani teriiwo ansa nyangu nnyo kati naawe nkubuuza Qur'ani esobola okuyimirirawo nga bayibuli teriiwo sanga mu Qur'ani temwali mu kigambo kitugamba tudde mu bitabo by'abaasooka obulidde twandibadde tukola ki naye kaakati bwe kibabanga tujulira okuva mu bitabo bire ebyasooka kyebeera umul kitaaba yakuŋŋanya byonna ebivu eri nejja ebiteeka wano kyebeera umul kitaaba mu bufunze Tawrat, Zaburi wa Injiri Qur'ani ne bw'ogikwata n'ogijjawo abasiraamu basobola okutambula kubanga bayibuli weeri wangi abasiraamu munziremu Qur'ani bw'ogikwata n'ogizingako n'okasuka eri tekisoboka gw'oli musamize temulina biwandiiko leka bino kati bitusetegeerayo Sheikh Abdul bwe tukwata bayibuli amanya Qur'ani kati ne tugizingako neddawali omusiraamu asobola okubeerawo kubanga bayibuli weeri ate nga gw'obwajjawo maamawo nga abantu bonna nga bavaawo eno maama w'ebitabo ate akati maama omugjeewo kakati nga lyokolaki maama w'ebitabo ayinza atya okubeera ayinza atya okuyimirira nga otugambye nga bayibuli we bateriiwo naye waliwo kubanga ogambye gye mujuliza waliwo ekigambo okusiba gw'omanya oluzungu kaya anti wulira we learn by history kitegeeza si bwe kiri kitegeeza ki tuyiga okusinziira ku ki mu byafaayo kitegeeza we learn by history kitegeeza tetuyiga ne Qur'an eno ereeta byafaayo bya Tawrat
wa injili wa zaburi nejja biteeka wano Allah umul kitab Nedda, era let's go by that muteeko ne statement. mu zaburi mubikule Zisabusolo. Qur'ani tulagira zisabusolo genda mpola ngeze mpola bw'ogamba tino we learn by history by history tugende n'ekyo nti tuyiga Kifu. okuyita tufaayo si kifu alhamdulillah, kyetugamba so kitegeeza nti era tetuyiga bwe tuba tetugenze mu byafaayo nti sijja kukiddamu bwe nti anti yegundi ekivannyuma kya Hey, bwe tuba tuyiga if we learn by history kitegeeza we don't learn ekyo kikyo without history ekyo kikyo bwekiri nedda ssebo olugero engero zonna katwabulire engero zonna tezikoma mu kkubo abaana bange ziggwayo era bwe zikoma mu kkubo nga bwoga sebaggala luba lukomye mu kkubo naye bw'okuggwayo kwalwo luga Sebaggala luggi. ne beerabira emyaganya kakati nakiri we learn by history we don't learn without history Awomazeeyo. sijja kukivunula kyekaddawo so allah wa rasuli alam katonda omubaka we yamanyi yahadina allah kati ndowooza awo kati bayibuli keeyogere kubanga korani yo tesobola kuyimirirawo nga tegenze mu history kati bw'osonsowaza bayibuli Uh-huh. sijja kugaana bw'osonsowaza tawuleti sijja kugaana bw'osonsowaza zaburi sijja kugaana bw'osonsowaza qur'ani sijja kugaana kubanga qur'ani ye umul kitabu sadaka llahu alazim Ekyo wa yahdikum kakati Allah. ye nga bw'alaba. Abalungamye mu tulaba Sebo omwana linda akamaka. aji kiki ekyekiganye Bayibuli yaliwo nga Qur'ani teriiwo seeka. anti tolyaganye N'olw'ensonga eyo esobola okuyimirirawo nga Qur'ani teriiwo. era n'omusiraamu Nakyeno. n'akyukirawo Sheeko olimbi katulabe Qur'ani yeetongola yokka Musa yali musiraamu. Anti yajja luvannyuma. sokoleke musa yali musiraamu Musa yali musiraamu. luutu yali musiraamu Luutu yali musiraamu. kurani yaliwo Qur'ani teyaliiwo. kati kikikiwedde Kyembadde ntegeeza se. anti neyeetongola yokka abasekanzigako ebitabo ate nkyano anti era olaze okakasiza akakasiza nti korani bateeke mu nsawo kameramaani jangu nyambe sheeka akakasiza kyembadde njogera obadde onnanga korani ezingibwamu n'oteeka eri bayibuli n'esomwa omusiraamu n'asigala ng'atambula webale kuzingako kurani kakati nsome akazindalo kawe kyeyamaani kati kati bayibuli wulira kyegamba mu ssuula ye19 eya lubereberye bwe tusanga story obwedda bano mu kurani gye boogerako mu bufunze obutonotono ng'eraga lutti bwe yali mu kibuga sodoma era ne bafuna ekizibu eky'abasajja abaali balya ebisiyaga kwokuba bw'osoma bwoti temwalimu kigambo nti tokolangako wadde baakola ekyo kye baakola kyali kikyamu era katonda n'abazikiriza era ekigambo sodoma ne gomora si kyekibi kubanga kyo kibuga bubuga Bibuga. sodoma ne gomora sibikolwa. si kikolwa kyekibi wabula ekikolwa kiri olw'okubanga twagala okubikkako ekibuga neki erinnya Nga bw'olaba Yuda Iscariot. ekikolwa ekifaananyi ky'ekikolwa kiri naye nga si kyeki tekyali kibi naye katonda ng'alagira abantu bonna alina w'alagirira era ng'awa fatuwa okuyita mu musa eri abantu ffenna bw'osoma mu bayibuli mu kitabo ky'abaleevi essuula ya 18 olw'okubanga tugenda ku kinyusi kyennyini amateeka mangi mu eyo essuula era mulimu n'okugaana bano abasamize worldwide kubanga ono ye musamize wa kazinga ka uganda Okuloga oba okweraguza.
kakweroza kawano Buganda naye worldwide Katonda agaana abantu okwokya abaana baabwe okubawaayo nga saddaaka mu muliro. Ibrahim Anti uliriza ate yamwocha Katonda yamununula yali amugezesa Singa bangi yandibokeza. Anti uliriza gwe kuba gwe toli wa byawandiikwa tolina n'ekimu kiwali otuwadde. Ate lwakisukuwadde. Olunyiri olwabiri mu ebbiri lwe lwogerera ddala bwe ruti nti tosulanga n'abasajja nga bwe basula n'abakazi kyamuzizo ekyo kyamuzizo nga Katonda yakyogera ekyo kitegeeza bisiyaga naffa nti obweda bwe muntu anti kaali tosulanga n'omusajja nga bwe basula n'abakazi. haji ekyo kikalubirira okutegeera ekigenda okuddira kyetuba kyetamanyi ekigenda okuddira ng'oba osula ne musajja muno osobola okumwekyusiza nga bwewali badde osula era n'ayongera so tosulanga na nsolo yonna okweyonoona nayo so n'omukazi yenna tayimiriranga mu maaso g'ensolo okugalamira nayo okwo kwe kutabula emumazeewo yes kuba kutabula ekyo Katonda waffe akigaanira ddala butereevu okukawulidde ako munnange. Kaakati njagala ogende ku lunyiriri olwa eksula y'abiri olunyiriri ngenda kutandika n'olw'ekkumi n'essatu enyiriri zyali naye njagadde okusobulako eyo agambye nti era omusajja bw'anaasulanga n'omusajja nga bwe yandyebase n'abakazi bombi nga bakoze ekyomuzizo tebalemenga kuttibwa weebale nnyo kati gano amateeka omusaayi gwabwe gunaabanga kubo kyekiri Allah kye yagambye tomuyinyiikiriza kino kyakulya kino kitegeeza kulya bisiya twagale Kurani tugizze wali tusome Bayibuli maama w'ebitabo ayogere mama oyo siye mama eyo library we anti era ku library ye maama sinteba kubanga Kurani kitabo ate library ebulamu etya Quran Kurani kitabo kimu si weewaawo eno biri ebitabo 66 bisinga nawo kubanga ono alina yansambu ati kati gambye kitegeeza ono ye maama kubanga omwana tayinza kusinga bukulu nyina oyo si ye maama ate n'okutegeera Kurani nga teriimu anti Kurani etegeera Bayibuli etegeera okusinga teriimu bagambye nti mu maama wange mulimu omusajja nga nze maama wo baba teyakuzaala si mukazi naye maama so olw'okubanga Kurani tebyogera eno esinga ogituumye erinnya eryo lya Qur'an oli kitabu linnya lya Qur'an seka siwe guli waliwo okwepaatika ekigambo mukaddasi kitegeeza ki alikitabu mukaddasi Sheikh azisa busolo yamanyolo bagenda maaso Sheikh Mazzi tokimanyi nakyo ekitabo ekitukuvu ekikulembezebwa ekitabo ekitukuvu ekikulembezebwa kaakati nno wano atugaanira ddala ng'akinninyola nti bisiyaga ate kaakati okulya ebisiyaga kiki okulya ebisiyaga kubanga nsobola okusula n'omusajja nze nesulanga ne mugandatukitegeeza oli muli nga tetulya ati agambye nga bwe beebaka n'omukazi bakuganya okusula naye nga bwe nka n'omukazi n'omukazi osobola era twagala okulangira kaya Imaamu ddamu osome nebwanaddamu n'asoma tewali kigambo bisiyaga ekintu ekyo balaga ekivaamu esobola tofaayo ddamu ogimusomere aya nebwanagisoma omusajja bw'anaasulanga n'omusajja n'amulya ebisiyaga nga bwe yandyebase n'abakazi bombi nga bakoze ekyomuzizo ali gwe
mu literally obanga kali akaana kanga kapiwa nkulasaside literally gwe bw'okitwala bw'otyo ffe bwe tugamba nti gundi oyo alimu embaliga tumanyi kye kitegeeza Paulo yatugamba ebigambo by'abamu ffe tunywa amata kati gwe omunywa amata sigala awo ekyo toyogera kiri atiko tulwaki akugambye nti nga bwe basula bombi nga bwe yakinoonyeza mu Qur'ani ng'ayagala kibeeremu mbu bisiyaga nawe tekiriiwo tugamba kyekyo ky'obukkiriza oyo abisabise naye ani asabise kkiriza naawe kubanga yalaba ekisobola okuvaamu omusajja n'omusajja okusula bonna ekivaamu kyabisiyaga olidde n'ekisolo n'ebisolo ekivaamu ekisolo okukyebereka katugende bwoddayoko mu Qur'ani gye mbadde muzinzeeko mwagala gikomyawo ono yagizinzeeko ati tuli mu gikomyawo bwe tugezaako gikomyawo okulyaza amaanya oba okulyaza amaanyi abalyaza amaanyi ono yagambye Allah yagambye abalyaza amaanyi abo bennyini bali beeryaza osobola mu kunnyonnyoka okwamangu osobola okukigeraageranya n'ekiri Imaamu Kaaya kyava okwogera temusulanga obwedde ono alumiriza ekigambo bisiyaga tukimulage mu Qur'ani nekitabaamu nawano tekiriimu era enyinyonyola eyo yabategeeza n'eri eya Qur'ani yabategeeza yese kyenadde ntegeeza owejjokolera katulabe bavanjiri yekamaleyo ono amalayo kagira ayogera owejjokolera mu vanjiri muno mulimu Katonda wagaanira okulya ebisiyaga nga temulyanga bisiyaga sebo nzikiriza kubanga omulamwa guno gutuliko ensonga gye tukutteko mu kamwa ate n'abali ebweru ekyo lwaki weesikasebo katusooke tusome olunyiriri luno kubanga yo naayadde ayagala ekigambo bisiyaga akyogere Bakolinso 6 olunyiriri olw'omwenda lugamba nti obanga temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda temulimbibwanga newankubadde abakaba newankubadde abasinza ebifaananyi newankubadde abenzi newankubadde abafuuka abakazi newankubadde abali ebisiyaga tebaliyingira mu bwakabaka bwa Katonda ekyo bwedda kyoyagala tekiriyo Qur'ani ekireete bwe kityo tekiriyo ndowooza tulabye nti mama owejjokolera kale ensonga olunyiro mbadde nutegeeza naye kiba kirabika nti mama w'ebitabo takolaki Bakolinso 6 olw'omwenda naye nzikiriza naye lugenda nawala n'ababbi naki n'ebirala byonna byonna no badde nalu owejjokolera kayogere ng'abamasimbwe mwetegeka owulirebera nki mumwo okwatula kyobula nti bwe tuba twogera wano mu Buganda waliwo olulimi olukozesebwa nga oluganda lwa mu kisenge waliwo oluganda olw'omuddiiro waliwo oluganda olw'omu kkubo kati mu ngeri gye twogeramu ebigambo awo oluusi kyobula budde webuuza lwaki wejjokolera weesika nga mukulisa busola atandise okunnyonnyola oluusi ebibambi bajja ne bawulira nga n'olulimi olukozeseseddwa ate terwandibadde ng'abantu abakulu bwe tufaanaamu tulina n'envi kyenavudde obwenda ngulanga nesikasikamu kale ekigambo nga bisiyaga oba okwebaka oba okusula zonna kika kyakunnyonnyola mu nnimi waliwo okubikkako naye ono musiraamu muganda simanyi lwaki otawaana n'ebigambo by'oluganda ekisookera ddala ssebo nina mukwano gwange mulabi wa puroguramu eno ye mukyala magumba Muhammadi alaba puroguramu eno nnyo mukyala musiraamu bawe naye puroguramu eno emunyumira nnyo era mukyala magumba nyabo nkutumiddeko nyaawe gyokolera nina bawala bange abaana ba looya gyokolera ku muzikiti awo muli Tracy bo bwe bandaba baga nti oyo ye waffe bantu bangekanye naye bwe balabanga njogera baga nti okukyalo kyaffe bakola ki bawulira bambi baana mukyala Tracy ne maama mwenna mbatumiddeko nnyo abagamba nti oyo ye waffe owejjokolera kati ngenze ku nsonga enkulu mu lubereberye Katonda bwe yatonda omuntu yamuwa etteeka nga amaze okumutonda n'amugamba nti omusajja ajja kulekanga kitaawe ne nnyina
yegatte ne mukazi we nga bombi bali bwere ate tebakwatibwenga na nsonyi era bazaale bakole ki baale kati ekyo Mukama yakisuubiza nga omuntu aneetulinkiriza kukwata ku muti gwa kumanya kibiina kirungi. So enteekateeka y'omuntu okubeera nga ajja kwegatta oba okusula kyaliwo ekiri etteeka erikulaga nti omuntu yalina ekifo awakola ki aw'okugenda era omulimu gw'okuzaala gweyongere mu maaso. Eryo lyetteeka erisooka nti awagendebwa n'engeri lwaki wagendebwa eryo tteeka lya Katonda era akimanyi nti tewali walala wakola ki wagendebwa. Kakati muganda wange Kaya wannyonnyodde mu bakoli mu kitabo ky'Abaleevi bwe tutunuulira eggwanga ly'Abayudaaya kwe tuzimbira kuba Mukama yali eroboza bw'ali eroboza ffe tugenza okulaba nga eddiini egenza okututuukamu eno okuva mu Kiyudaaya tudde mu Kristo mu Kikristaayo ate lyoke tutuukeko eno tugenda okutunuulira nga empisa enjigiriza n'amateeka Katonda yennyini bye yawanga Abayudaaya naffe eno bituyingiramu okutufuga mu mpisa kifaanana bwe zityo. N'olw'ensonga eyo Kaya wabadde asobola bange etteeka eyo naffe litukwata kubanga bali baalinga bakabona abalungamya abantu kino tekibeerenga ate nga bebali ebisiya kitabo ky'Abaleevi. Kakati bwe tugenda mu maaso kankulageo ekika kya Isirayiri ekya Benyamini kyali kigenda kusaanawo lwa bisiyaga mu baana ba Isirayiri 10 n'abameka n'ababiri. Ekyo kyajja kitya bw'oba oli musomi wa Bayibuli ojja kusoma ekitabo ky'Abalamuzi ove ku ssuula eyo 19 naye bw'oba okyali ku ssuula eyo 19 waliwo omusajja oyo omukadde eyali omuleevi naye kati kantandike kwa 20 lugamba bwe sijja kuvaayo kantandike kwa uwulire lwaki kino kyabaawo n'ekyobugwenyufu obwo lwaki kyabugwenyufu era Mukama takyagala. Ndi ku lwa 20 ky'Abalamuzi. Omusajja omukadde n'agamba nti mujje wange nze nja kubalabirira temujja kusula mu kibangirizi. Awo n'abayingiza mu nnyumba ye endogoyi zaabwe n'aziwa ekyokulya bo ne banaaba ebigere ne balya ne banywa. Awo bwe baali nga basanyuka n'abasajja ab'omu kibuga abagwenyufu ne bazingiza ennyumba enjuyi zonna ne bakonkona ku luggi ne boogera ne nannyini nnyumba omukadde oli ne bamugamba nti fulumya omusajja oyo ayingidde mu nnyumba yo twebake naye. Omusajja nannyini nnyumba n'afuluma n'abagamba nti nedda bannange mbeegayiridde temukola kabi kenkanidde awo. Omusajja ono mugenyi ewange temukola kyabugwenyufu kino. Mulabe waliwo mukazi we ne muwala wange akyali embeerera abo be naafulumya kaakano ne mubakolako kye mwagala naye omusajja ono temumukolako kyabugwenyufu kyenkanidde awo. Abasajja ne batamuwuliriza. Awo Omuleevi n'akwata mukazi we n'amufulumya ebweru ne bamwebakako ne bamukolako ebyeffujjo ekiro kyonna obudde bwonna ne bukya ne bamutta. Kati awo ekiddako otunuulira nti abasajja abo baali ba kika kya Benyamini bakola ebyobugwenyufu olwo era ekitale kyaddako mu lunyiriro lwa 20 wakulaga olutawo ne lugwawo ekika Pawulo mwava ono omuwandiisi w'Evangiri. Bw'oba osomye ekitabo ekyo kyonna kikulaga nti baalwana ebika ebyasigala 11 byalwanyisa ekika ekyo nga Mukama alaga nti ekyo ky'obugwenyufu yali takikola ki. Sigenda kusoma story yonna. Oluvannyuma olutalo lweyongedde okutuukirira mu ssuula eno yonna eya 20 kyenjagala okuloku kyekiruwa nti olw'okuba maama w'ebitabo akuŋŋaanya tumuyigireko. Kati bwe nkwatanga kino ne bw'aba Mukama yampa amaanyi ng'oli bw'aba yalowoozezza bw'agambye mbu yampa amaanyi gali wano gampaga tagampa nkole bya busiru. Kyenva ŋŋamba nti Mukama bw'atuwa oba ampadde omumwa teyampa gwa kuvuma ampa nkukozesa ebirungi. Mukama yagala tukole bituufu. N'olw'ensonga eyo nze ndaba era n'enjigiriza bwe nti mu ndaba yange ebintu ebyokugaana ebisiyaga nabadde ndeeta wano sirweno nga Oluganda Kaya gy'asomye kubanga bino ebitabo byonna tubifaanaganya naye mmaliza nga ngamba nti ekintu ekiyitibwa bisiyaga bugwenyufu kwegatta kusula mu ngeri enye kiyitibwa kasita abeera musajja na musajja ng'ekikomo kyandikoleddwa ku mukazi
ekikolwa ekyo tekikkirizibwa Mukama takyagala kubanga mu lubereberye yatonda musajja na mukazi kijewala Okay. yabuziba Obukatuliki bukkiriza mu bisiyaga oba bugaana ebisiyaga? Obukatuliki bugaana ebisiyaga obukkiriza mu bisiyaga nedda ssebo tebukkiriza bisiyaga kubanga tukwata etteeka lya Katonda eriga nti omuntu anaawasanga omukazi omu oba omusajja omu kiringa bw'olaba nti toyasamira mu byenjogera toyasamira mu byenjogera ati anywedde mugaggo Chairman muwanikire omukono amulonde ama owejjokolera genda mu maaso ndi naawe kati kiringa bw'olaba mu bukatuliki buyigiriza etteeka erigamba nti ottanga era bagenda neewala ne bagamba n'omuntu tajjaamu lubuto yadde oli abadde alufunye yadde kibayita morning pills nti omuntu yasuze ne yeegatta n'omuntu naye ezo empeke ze bamira ezisobola okwonoona ejje eriba lyatonze n'obukatuliki tebukikkiriza naye weewuunye osingana abantu ng'embuto bazikolaki oyinza n'okusingana nga n'abakatoliki bennyini abasawo bebakola ebintu ebyo yeddiini kyekulaga nti tekikkiriza naye omuntu asobola okukola ki okwonoona ekikolwa ekyo omulonzi omusamize ayogere genda mu maaso omwami oyo nasobola kutugamba nti obukatoliki tebukkiriza mu bisiyaga nga paapa yagamba abasabira ababirya abasabira omukisa kati ogamba yamu takkiriza mu bisiyaga ate olwo ababikkiririza ngali mukama we abikkiririzamu abasabira abasabira babirye essuula kaya gy'osomye essuula y'omukaaga mu Bakolinso ndowooza eyinza okuwa bulungi munnanga omusamize ekifaananyi kyeyandyagadde naye nti ye si wa biwandiiko kaakati walaga bwe bati nga bw'amala okwogera ebyo nti temumanyi nti abatali batuukirivu tebalifuna mugamu bwa kabaka bwa Katonda era temugambibwa nti aba bakola ebyo eby'obukaba abasinza ebitali Katonda abenzi abali ebisiyaga ababbi ab'omulu n'abatamiivu n'abawaayiriza n'abanyazi tebalifuna mugabo gwa bwakabaka bwa Katonda era abamu mumwe mwalinga abo kati ategeeza bano abakristaayo ab'e Kolinso naye mwazaalibwa naye olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'olwa Mwoyo wa Katonda mwanaazibwa era ne mutukuzibwa ne muweebwa obutuukirivu omwami mugamba nti byonna nzikizibwa okubikola weewaawo naye si byonna naye nnyinza okugamba nti byonna nzikizibwa okubikola naye si ng'ebisibi eby'enfuga kyenjagadde okuddyayo nti abantu abaali bakola ebintu ebyo bakubirizibwa obutabikola ki okubirekera ekyo Kereziya kyayigiriza naye olw'okuba gwe oli wa mutwe butwe toli wa kino tosobola kubitegeera nekitegera paapa kyayogedde mbadde nkusaba sebo nsaba neyanziza nnyo okunzikiriza nsaba nga abasajja bwe babavunaana olw'abakazi n'abakazi babavunaana okutusiba abaana mu Bayibuli twogerera mu Bayibuli wagimaze n'ogijjayo omukazi yenna asiba omusajja omwana asaana asibwe mayisa nga naffe batuteekako nkyogedde abalina bankyogedde nga nze bwendawokireetedde siwe tuli kakati badde nkusaba owandiika ekiwandiiko nkimaze ensi ekiwulidde abakazi balekerawo okutusiba omukazi asiba abakazi abasiba abasajja abaana
basaana kusibwa mayisa ng'olabye bakusiba tebansiba jobalwe yakusibye omwana nvudde ku mulamwa n'ensonga njijjukidde bujukizi ng'ennuma aba yakujjukiza bagojjukidde ogiwulidde ensi ewulidde abakazi basaana kusiba mayisa katuuliziganye bwe twatandikidde omulamu waguvuddeko dda mu makolo olina kugamba kyamani bwe twatandikidde bannaye twakkiriziganyiza mumpeyo omukisa muleke ayogere natandikidde nagambye nti abajja ne bayibuli n'ebitabo n'ezivanjiri n'ezigulani bebajja naki n'ebisiyaga wano era tugenza okumaliriza nga buli kitabo kyajja n'ebisiyaga byakyo muki mu ggwanga muno mu nsawo singa akaana ddamu kibuuzo ng'ekitabo kino kiyigiriza babirye bali bawandika ku byakyo mu bitabo by'owulidde kiki ekigambye birye nakyo ekigambye tobirya abasajja bennyini abayisirayiri abasomye nga be bali ebisiyaga ne bagenda ne wa munnaabwe ne bamulumba ali ebisiyaga ne bagenda ne wa munnaabwe ne balya benyamini waggwanga muyisirayiri muisirayiri bebajja balya ebisiyaga bali bebisiyaga bava mu babenyamini kale kakati bebajja nabyo bebajja nabyo sokoleke bwe tuba tusoma ebintu bino tulema ate okufuuka abaana abato wadde oŋŋamba nti nno nga tonawolereza nze gendeeta kitya bayibuli ne kulaani byali tebinnajja wano nga mu lubiri bali ebisiyaawani yagamba nga nina abiryamu mulubiri olwani tulina ne bakabaka abaabiri era kyekyaemaze kujeera baseyeguka balagawa nga bayibuli abantu abatambula kati betulaba batambula bayibuli yamala kujja bajema kulya lwaki bayibuli yamala kujja nga bamujemedde ku lwaki bayibuli yamala kujja nesoke bayigiriza kubafuga mpanga obutasamira n'emize emirala gyonna gye baali bakola andi bayibuli yamala kujja neyigiriza kabaka bwosamira bayibuli yamala kujja neyigiriza kabaka okola ki nebamusomeraataja eyagigaana abasamize be balira mukakafu ki bwoyinza okulaga omuntu nti abasamize tebalya bisiyaga tebabirya ekyo tekimala sinaba kubuuza nti abasamize balya ebisiyaga oba tebalya si kyembuuziza bukakafu ki bwoyinza okulaga etteeka lyajja omusamize ninjagala muŋŋambe nti mu ssabo gundi twakwatiddeyo ali ebisiyaga nga bwe tubawulira mu malokole sebo omusajja omusamize eyabadde eka yabwe wali we tutasobenga nti amateeka mangi mwemuli eriga teweebakanga ku muwalawo ate nga luti ekintu kyava mu bayibuli nga luti yali ku luti omusamize oli ow'eka yabwe yalabidde ku luti yasoma mu bayibuli n'aba mu luti ng'ate musamize n'amanya nti kirungi kikolebwa n'agikopa nati nga omusamize nga yakoppa abasamize bakoppa yalikopa mu bayibuli nti abasamize bayibuli eyononyewa ne buli kimu tofaayo abasamize bakoppa yakopi ddamu kibuuzo abasamize yakopye nti abasamize musamize ya muntu yakopye oyo yajja wano nga tayambala kooti yakopye luti kati kuwakopaani okwambala ekooti tulayitunye olubugo lwaffe kale neyanziza mumpayo ku masimu bannange bakama bange tuwulize ku bannayuganda naye nga waliwo tutandikidde abatugoberera Allah mukola nti talina waaganira bisiyaga n'olwensonga eyo anti tutandise ndikukumaliriza Allah mukola nti talina waagambira nti temulyanga bisiyaga akiyisa eri mabega obusiraamu bugaana okulya ebisiyaga
Allah tagaana kulya bisiyaga naye obusiraamu bugaana okulya ebisiyaga. Atuwadde n'atusomesa ku mulembe gwe yazikiriza. Allah owulidde ye tagaana kulya bisiyaga naye obusiraamu bw'olimu bugaana okulya ebisiyaga. Eyo statement egenze mu Bayibuli. Waliwo awala Katonda wagaanira ebisiyaga yo ekyogedde kusakayanga bwasomye n'owejjokolera. Obukatuliki tebukkiriza era bugaana ebisiyaga naye tebukkiriza era bugaana okusinzira ku Ssonko naye buwagira. Obukatuliki buwagira ebisiyaga. Ojja kutabula. Papa awagira ebisiyaga. Tabiwagira. Abasabira balime ku balye. Ekikolwa ekyokugamba nti bwe baba nga musajja na musajja bazze mu bufumbo mubasabire. Abawagidde oba mubasabire okubawo omukisa. Ekibeera nti okuba bulesinga abawagidde kyeyakola kibanja kitegeeza nti akaatiriza obuki obufumbo. Naye kino kyali ategeeza mu kubawa omukisa nti mubasabire mubawe bawone balokoke bayambibwe okukola ki nga bali bombi bwe bajja gye muli mubaagaliza omukisa gw'okubakyusa nga baze bagata. Ekyo nange ndabanga ekikyo kiri bwe kiti si musajja na musajja kujja ne bagamba nti kakati tuwa omukisa tukakasiza obuki obufumbo ye wenyini awo we yali apa we yali si we yali state emaze okubagatta omwami n'omuki naye nga bombi basajja ne bagenda ewa paapa n'abasabiro. Kakati ye papa kye yali agamba nti abantu abo bwe bamubawo muba blessing okuga nti Mukama akuwa omuki omukisa okumuyamba okukola kiso si kugamba ekyo tekiriiko. Tegamba gatta naye ababa bazze mubasabire omukisa. Ate nga Bayibuli yabagamba kubatta. Yandigaye mubasabire bawone. Bayibuli yabagamba kubatta na musi. Mukaluubirira ekyokwogera ekyo teyakyogera bawone ekizibu ekyo. Ne Bayibuli yabagamba kubatta. Waliwo oyogerera mu nsi bwe yali ayogerera bandi abaali basingamu bo basiya Vatikani. Mwami Mulanzi mbawulira bangudde mwami Mulanzi. Ate gwe basabira mukisa. ate bw'agamba nti Hello. Wanji abagasi Mukama yeebazibwe nnyo mwami Mulanzi. kale nyongera ku ddoboozi. Ekibuuzo kyange kigenda eri basiraamu. Bagambye Allah agaana ebisiyaga. Waliwo hadiisi emu eraga nti mujjana eriyo akatale. Akatale ako kalimu biwumbe tekatunda nnyaanya. Ebiwumbe by'abasajja n'abakazi. Omusiraamu yenna alaba ekiwumbe n'akyegomba akkirizibwa okukiyingira. Allah bw'aba agaana ebisiyaga ekiwumbe kisajja bagenda kiyingira nga batya. Kirinako nakyo mu maaso oba kikyuka ne kifuna mu maaso ne bayingira mu maaso. Allah bw'aba agaana ebisiyaga neyanziza nnyo. Zaizake bweyogerera. Hadisi tetugitegedde agituweereza oyo. Isaac agibaweereze. Agambye hadisi. Timujjana mulimu ebibumbe ebitonde ndowooza Katonda yali ategeeza ku bitonde. Wanji osobola obiyingira. Isaac agenda gibawa gwe tofaayo. Wanji Yebaleko mwami Mulanzi. kale sebo ani ono ono kabona okuba ne Nansana. Sebo Mujje tugende tusamire twe muve mu katemba. Tukole ki? Mujje tugende tusamire. Mujje tusamire Katonda wabajjajja mmwe. kasi obeeyita n'abakabona. Ekakabona nakyo yakikopa. Abasamize ono namubuuzizza avuddeko onkoze byo okudduka. So ono mubuuziza ekibuuzo abasamize bakoppa n'atandika okubirya. Mu busamize waliyo kabona. Ate Senkulumandu abeera. Kabona kya Luganda. Kabona kya Luganda.
ani kakati kabona kya Luganda olulimi kabona kya Luganda zegambe senkulumando kabona kya Luganda oli kya Luganda ebintu ebisinga babiganda waza wano nga bwe abasiraamu ebintu ebisinga babisiramula kati namwe ennimi ezimu kanfuna omulala wamma abasamize mukoppa yogera mukopye n'ekyakabona Rasa mayinja mutu oyo wanji alo mukama yebaziwe ssebo amina ono bamuyita Juma eyali omusiraamu n'akyuka nakkiriza Yesu n'arutadda asangibwa Garuga eno Ntebe kakati nze njagala genda eri bakama bange abasiraamu ebisiyaga bino bwe babanga ku Allah ne Qur'ani kuliko ekikontana ne kinne waakyo kakati kitegeeza ebintu bye basinza byanjawulo kuba Qur'ani ebandala ne Allah abamulala kakati kitegeeza ekimu kigaana ekirala kikkiriza kakati kitegeeza nti olwaba balinga abangamba nti beegasseemu enzikiriza endala oba bavudde ku Allah ne basalawo ne bagoberera Qur'ani kati Qur'ani eriko nannyini y'omulala ateekeddwa okuba nti bamugoberera atali Allah oba kitegeera ensonga endala mukama wange njagala seeko oyo ayambadde omunagiro antangaaza era ampa olunyiriri olubagamba nti temulyanga embizzi kubanga nze njiwoomerwa kati bubi nnyo kuva lwe nakkiriza Yesu Allah Qur'ani yamubajjako dda kati mugoberera Qur'ani Allah mwamuvaako Katonda bw'atuma omubaka bw'atumye yatunnyonnyola ebigambo bya Allah kati tetusobola kugamba nti Allah twamuvaako kubanga bye baatunnyonnyola bitutambulirako toyinza kugamba ono yabasembayo yeka tuve wano kale gwasembyeyo bakumpadde tuve wano munagumba nkulamusizza n'emikwano gyaffe bonna mbalamusizza nabuza abasiraamu bambuulire tevaamu tetugirya muzigo Mungu yagitonda kukola ki ekyo bakikuba koona tebakinziramu naye kyalulala kale kanzire ku nsonga ya leero tetuwulidde embizi tetugirya muzigo nga nte Mungu yagitonda kukola ki okujjako ng'ogyeko okugirya era ono ngaatowulidde kakati ku mulamwa gwa leero waliwo omuntu gwe batugamba nti tazaala ate n'ow'ebisiyaga tazaala ate n'olunyiriri lubuze mu Qur'ani olulaga nti Allah takkiriza kulya bisiyaga kati ate ndabaawo bannaffe abasiraamu kibasemberedde nnyo kuba Allah bw'aba tazaala ate n'ow'ebisiyaga tazaala ekintu ekyo kibasemberedde nnyo musale amagezi engeri gye mukitereezaamu oba tegerekese munagomba kyategeeza Sheeke Zisabusolo owulidde Allah tazaala abali ebisiyaga tebazaala ate mu Qur'ani olunyiri olugamba nti Allah ng'agamba temulyanga bisiyaga lubuze kakati sebo oyo abuuza omuntu bannange mu nsi twaga tukimanye olwaleero tulemenga kubuuza bibuuze biriko akadubudubu ku mutima tetwagala ebibuuzo ebiri ku makonda gammwe twabiwulira dda twabibuuza dda bukyanga tubeera mu studio muno ne ku TV ne ku radio okuva ku January paka January abange asiramuka abiri alabe ffe tusalako